nakugamba n'ababbi we bagenda okubba anaabakulembera mu bubbi era anaagaba omugabo banoonya mwesigwa kakati no tugenda okuba ewagundi akabadiya naye singa tujjayo miliyoni 2 tuli bameka tuli bana tutwala 5 nti bwe tunazijjayo tujja zikwasa tuziwe gundi ono batosi mwangu muzikwate Idris ejuzi wano twagira bwatu sente zaffe teyazituwa kale banyabo ne basebo it's a Saturday mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza Katonda abukesezza obulungi abafunye ebirungi tubebalizaako ate n'abafunye okusomozebwa okutali kumu katubakwase Katonda oyo nannyini buyinza abanyige emitima era abasaasira abawonye ebiwundu bye mulina nze sesanga batte the great Idris Lukwago ne Dan Mugoya kulwa Extra Digest mugoba nsonga era olunaku nga luno mu budde nga buno tuba ne Hajj Yasin Ssekimwanyi Bakalwa Properties ne twogera ebigambo ne tusanyukamu ate nga bwe tuyiga ne tukwata ku bulamu bwo ate ne tukwata ne kwataligwe naye munywanyiwo Haji tusanyusa okulaba nate nange nsanyusa okuba nawe webale munnange gyotuusaako engalo tuwatanya oli mulwadde siri mulwadde pulira oyogera kiki ngezaako kudda olina bizibu bingi kale seota bw'oba otandika okuzannya firimu tetandikira ku climax omuyimbi yayimba nti vibe zange ziri nyampola ogenda n'onteeka wano n'onteeka ku face gye sitategeera banagamba omusajja abadde kidda kutandika mpola nagonjebwa nga mutabani wa Jati Mariamu bwe yakuzibwa then bwona nsomooza gye bunaddako enfuula omulungi nga sikwefuula ndi muntu mulungi Haji tubulize ku mikwano gyo n'abantu nina sikyamujjukira nnyo naye yagambye nti nze okuva mu Gw'omunaana omwaka oguwedde nange nayingira mu kilasi kati buli kaseera tujja tufuna abapya abajoyininga kilasi yaffe ekirungi kya kilasi yaffe eno mu butuufu y'abantu baagala kweyongerako mu bwongo era bw'oba onoonya ebyekiwemu ebyokuvuma ebyokukola kyoli mu kirasi nkyamu ate kati okusoma twakulungiyizaamu nalina omusomesa ekibuli ebyosomesanga political education naye nga ekibiina kye tukyesunga twalinga tusoma naye obugero bwe yatuwayirangamu nga mugera kumanya muga singa yakeeramu senga yake naye waliwo gwe twalina owa biology alla nga bwatuuka mulimu twekanga n'okwekanga ogenda okwekanga ng'omusajja atandise dda ali ku lubaawo asomesa ye nga simanyi oba yabikwata bukwasi mu mutwe n'akuuta n'amala n'atambula nga n'abaana tebamufaako bamuvaako naye yeevaawo ne bawanika ne bateeka mu bitabo era nga tetugwa tusula ntebe biology nga mulwalira kutamu yakuyita nakutuuka kati tabangako munna tutandise banyabo ne basebo tulina Haji Bakaluba Bakaluba Properties tuzze ate twogere ku bigambo ningizalingiza wano anti omutawaana oguliwo banange abamu mikwano gyaffe muggulawo account singa teziri mu mannya naye singa bw'oba olina ekibuuzo otandika n'erinnya nti nze walakira gundi netumanyi omuntu wadde neekweka mu 988392 wadde neekweka mu XF3PT6Z naye yenze gundi n'oyogera nti neekweka n'obeera nga bambega b'e Uganda atuuka ku mukolo ne yeeyanjula amaliza n'abagamba yenze embega wali emusaga bannaye tuli basanyufu nnyo anembega waffe wali mbega situka nembega ng'asituka zerubwama zembega w'ekyalo omukulu oyo yeekweka munnaake eyo gyensomye yagambye nti Mr. Batte tubuulize ku Haji biki by'oteekeddwa okukolera omukyala okumanya nti omuwadde ekitiibwa naye nga agamba nti naye n'amatira naye n'agamba nti omwami ampadde ekitiibwa kameza kolekawo akangi bwoleka weetaano bodda tobuuza kiki kyolina okukolera omukyala kati bwolekawo ezakamera okumanya nti omuwadde ekitiibwa nga naye akkiriza omwami ampadde ekitiibwa bwolekawo ekizika ate n'okomawo n'otabuuza ekyo kibeera ekitiibwa ki anti oba tononooza
nga tobuuza, you don't question ensaasaanya. Oleka wezike n'osangawo mukene mbinyeebwa. N'ogamba kiryoke. N'akawunga. Bajeti yatambudde. Yatambudde bulungi mwebale nnyo ensaasaanya ye. Waidoneka ebyo nno tubirabira kumpi naye nze ekitiibwa nkitwalira mu kutegeera muntu ng'omuntu. Bate abantu bangi nnyo be tutambuliramu batumanyi naye okututegeera kizibu. Nze nanyumyako wano akagero ne mbagamba nti mukadde taata yazaala mu bakyala baali 7 esebo naye yakomekkereza n'omukyala ogwo kitegeeza bonna baamumanya naye yamutegeera. 7 baamumanya naye omuye yamutegeera. Omubi naye ayagala okwagalwa ate ategeera amwagadde. Gwe gy'obeera gy'otambulira abakyala bonna ojja kubalaba obudde bwonna naye ne bw'onaaba okola ebibi byonna ebisembayo mu nsi ojja kutuuka ekiseera ogambe naye gundi ono alimu enjawulo. Gundi ono alimu enjawulo. Nkoze buli kibi kyonna naye alimu enjawulo. Kati ekigiza wali ekikubuzisa gundi ekiko mulimu gwosobya olunaku olwo n'atambula nga ebisigale tayagala kukola ki tayagala kumanya naye ne mubaamu agamba oyo bw'atyo nti omulalu wange weebale nnyo. In fact okutegeera kw'ensonga eno waliwo akafaananyi ke nalaba omukadde yali abuulirira muzzukulu we n'amugamba nti gwe ekibasumbuwa mmwe kunoonya abantu be mwagala abagenda okubaweera essanyu naye abawangadde bategeera nti noonya omuntu asobola okuntegeera naye nga mmanyi nti nno tugenda kubonaabona ffenna. Kwegamba noonya muntu gw'ogenda kubonaabona naye ow'omu bulungi ne mu bubi. Ow'omu bulungi ne mu bubi kubanga tewaliiwo ateredde. Bonna buli omu bw'atuuka buli muntu yenna alina akaakamogo. Waliwo omukwano gwange gwe twabadde twogerezeganya ye buli gw'osanga aba agenda kumuwasa. Naye ndowooza kwono gwenja okuwasa gundi gwenja okuwasa gundi gwenja okuwasa okutuuka buli kawala akanyirira akalengera mu video bwe babeera bonna omwezi gumu oba ebiri nga tebakyakwatagana ne mugamba ekizibu ky'olina totegeera nga bufumbo kyeki relating kyeki ne mugamba omuntu gw'oyagala taliiyo gw'oyagala akuli mu bwongo. Kati bw'oyagala gundi n'oyagala gundi n'oyagala gundi otandika buli kalungi k'olabye kwono n'okakkiriza n'okakwata oli n'okamuteekako kw'oline oba neba nsobi. Ensobi zo ze zigenda okubaawula wabula omwagalako kali akalungi kati ogenda okulaba ng'ensobi zisusse ng'otambula. Kaakati ng'ogamba nze bwe ndifuna omuganda nganze omukatuliki nganze anaawa bakadde bange ekitiibwa gw'olina mukatuliki naye talina ssente z'oyagala oba abeewammwe takwatagana nabo. Kati mu bwongo obwo n'otandika okufomulatinga omuntu gw'okola ki gw'oyagala be bwe boolaba n'ayitamu 2 n'ayingira 3 ku 3 mu 5 n'atandika okugenda nga kkakkana amagezi olwo gatandika okukola ki. Waliwo bemanyi bali mu 3 mu 2 balina mukama gwe yabatondera bakera ku street banoonya tebaliyo kati nembuzi wa Katonda ali ku WhatsApp nakuweereza nti gw'olina nno okwagala ali bw'ati mu butonde bwaffe teriyo omuntu atuukiridde. Kati abantu bakyeteekamu noonya gundi kyekibasumbuwa. N'atamanya nti twali tulabye ku Farida najja n'afuuka Silivia nti nze njagala gwe naga nti naye mutuufu naye nkwagala ne gye mbadde mutuufu Haji yanzaala ayagala eddiini naye kangende ne Paulo nga mu butuufu omusaayi gumaze okukwatagana enjogera bayinsinkinze buli kimu ono aba akyayogera ono nga sentensi agimalayo n'agamba ono ye wange naye teriyo muntu atuukiridde onoonya gw'ogenda kubonaabona naye nti ono gwensazeewo tubone kubanga life is a roller coaster. Leero mwambuka enkya leero munyumya enkya temugenda kunyumya. Kati gwe okutegeera in fact waliwo nakibulirako abantu ne mbagamba nti omuntu
w'ekisinde kyaffe kino olwaleero bw'abanga ayagala okufuna eddembe mu bufumbo gy'agenda okubeera tanoonyanga obulungi, tanoonyanga abantu bye baabuuliriranga abantu. Njagala mukulu batto ntegeere bulungi mu kino. Tunoonyanga bye baabuuliriranga abantu edda nti noonya bino mu muntu. Nze waliwo abantu bangi nnyo abanvuma nga ngezezaako okwogera bino naye sifaayo. Mukulu batte ebyaliwo edda bikyuse nnyo okusinziira ku bye tulina olwaleero. Edda wabanga n'omukyala nga kyogenda okumuteekerawo ekyamaanyi kade ya gundi ya sekukulu. Bw'oba olina nnyo we mutuuka ku nnaku zino eza Easter n'okola ki? N'oleeta kadde. Naye ng'eya sekukulu ye yabanga ki? Enkulu. Yabanga enkulu. Olwaleero kye tulimu. Omukyala mutandikira ku meeting anniversary. Akutandikira nawo. Leero katujaguze tuwezezza emyezi 3. Quarter anniversary. Half a year. 1 year anniversary. Bw'omala okumuwasa nero mwa meeting alukuza nero mugenda okuweza wakati awo lukola ki? Lubeerawo. Ne mutandika birthday. Ne zibeerawo. Ne mubeeramu ne baby reveal, ne mubeera mwani, bw'amala okukikugamba n'akugulya ne mukwano gwe balinayo bategese. Waliwo baby launch, waliwo gundi nayo launch. Kati byonna ezivuga shower. Obo ezo zonna shower buvunaanyizibwa obweyongedde ku boy child. Bwe byonna ebiseera ebisinga babikola naye nga babikolera ki? Babikolera gwe. Nti obuvunaanyizibwa obugenze bweyongera. Bagamba enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envumo. Kati mulimu abantu abaali nnyo ku bintu bye babagamba nga tebategeeranga nti nno ebiseera ebiro n'ebiseera, kuba ebiro n'ebiseera bikuleetera amawulire. Bw'ogaana okugawulira gwe wekka weebonyaabonya. Nze njagala kino. We tutuuse olwaleero abantu balina okusookera ddala okuwasa obwongo. Omuntu gw'empasizza entegeera ye eyimiridde etya? Lwa nsonga nti tekinologiya gwe tulimu yabikudde. Kati bwe bigwa ku muntu nga talina bwongo bugumu, tasobola kufuna kintu n'akitegeera ne kibanga kye kimugayidinga. Gwe tolabangako omuntu eyatandika ku social media najja nga ayogera bulungi nga kati avuma abantu. Bamukwata bamuyingira mu bwongo. Kubanga abantu abagezi olwaleero bali massively outnumbered. Abasiru be basinga obungi ate be basinga okuba ne confidence. Era omuntu omusiru asobola okukukwata n'akuvuma nekyolina n'owulira nga tokyakyetaaga. Abasiru kati be bagezi. Ate omulembe gwe tuliko bwe tunaaba tugenda okulwanisa obusiru kigenda kwetaaga bagezi okuzannyanga abasiru. Nolowooza bameka abakirina era abakitegeera? Batono. Kati buli muntu yenna alina confidence ng'akwata akasimu. Abantu abagezi abakyalina ensa be batya kamera, be batya okwogera. N'owulira gundi tukoze live, gundi ali Saudi, gundi ali Wagonde, ali Kata ne babeenako ne bakuba ebivumo okumala essaawa ezi nga baana b'abantu bakeera ku makya ne beebaza ne banyaabo mwebale kuzaala. Balina n'abaana. Nga balina n'abaana. Ne bavuma kiro misana kironda misana n'olaba omwana omulungi. Omwana omuwala omulungi ng'ayogera ekigambo nga teyesise namu ku bw'ati. N'akyogera nga yensaayi bw'atyo bw'afaananyi. Mwana waani ono. Kaakati mu nsi ejjuddemu obugu bw'eddala obwo we tutuuse tugenda kuwasa bantu kusinziira ku butegevu bwabwe. Kuba abasiru baafunye platform. Abo be twogerako be bayitayiteyo mu buwunjiwunji naffe gye twambala obusaati ne tuyita. Kati omuggwako n'ogwa ku lunnabe. N'ogenda n'akukwasaganya bappa. Anti bangamba munnange tunoonya wa ddiini. Nakyogerako wano waliwo neyanvuma edda, waliwo akafaananyi kange ke baateeka ejjuuzi. Yandaba ekyenyi kino nga kirimu sigida n'agamba bambi lwakuba tekitegeera ddiini naye kyava dda nga kisaala. Omanye ekimunvumya kugamba abantu we muba muwasa n'abavubuka mbagate totunuuliranga ayambadde shariya. Tonoonya wakuwasa mu kisiibo. Baleme kubalimba, tunuulira muntu kubanga n'abantu abatemula ewaka ewaabwe tebamanyi nti batemu.
watuuka n'abaana babahaginga nga bulijjo nabeeranga ebungereza nga waliwo programu babuulirira abantu ku ba serial killers nga bagamba musomesa abaana bammwe nti ba serial killers ba rapist tebafaanana we bati kuba gwe oba osuubira omusajja ow'ekirevu ekiri scruffy alina muno earring bagenda okulaba abantu abo abalina ekizibu ky'obuseegu nga bantu bambala bulungi babeera mu masuuti. It's only that people abantu bakwata emitwe gyabwe ne bagiteeka mu musenyu baagaana okumanya baagala nnyo boogere kiki ekisaanidde naye nga nze nfumita mu bbwa kuba mmanyi mwe muli amasira gaveemu abantu bawone n'obeerawo nga omuntu atambula omulaba feesi ya malayika naye ng'omutima gwa Falaawo kati oli n'ava eri omujega n'agamba nti kaakati gwe kyotaategedde wano kye bagamba genda simanyi ku muzikiti obuuze imaamu we asaala ddi ajjawo lwakumeka imaamu asola naye weebale nnyo just want to contribute to a conversation. Baagala bwaga omuntu omutegeera ng'oyogedde naye muyigirize bantu kuyiga kwogera ntunuulira omuntu omusome body language omuntu ategeera okulimbibwa kwe kuzibu omulaba bato omuntu nga yakuvumye oba yabadde akugenda ne bwakusanga mu maaso mu ddakiika bbiri bw'oba olina amagezi nga weetegereza osobola omutegeera kubanga subconscious mind tosobola girimba omuntu tasobola kutunula mu maaso ng'abadde akugeya yo ne bw'aba agezako conscious okutunula era ogenda afuna akafansonyi aswala omuzungu bw'aba akuwa visa kye yatunulanga n'akubuuza ekibuuzo n'akutunula mu maaso bw'oti gwe eye contact kasitogi breaking atatunula ku paperwork. Yes, webakwatanga abantu nga babakutte bazizza emisango webatwala mu control room wali nga batandise okubabuuza awabeerawo good cop ne bad cop omusirikale omukambwe n'ow'ekisa nga boogera wali nga waliwo ba behavior experts atunula akulaba wanyenyeza ebigere nga bakubuuziza kibuuzo ki gw'olowooza okusinziira ku kyozemu no omubiri body language eyo is 90% of communication. Ebisigadde byebigambo mulimu omuntu akutunulira butunulizi bwati gwe ne bw'otazzaako aba yategeddedde ekikuli munda naye ekyo kikolebwa muntu ng'akola ki ng'ategeerekeka kati fe ogenda obisomesa abantu n'otunuulira bali abagenda ogenda nga bagenda n'ekya bulijjo kyekiri kye twabadde tutandikiddeko n'oŋŋamba nti abantu bagenda kutegeera batya nti nno omuntu omuwa ekitiibwa omuntu atategeera ne bw'omuwa ekitiibwa omusajja nti bannaye ayinza okuba munnaye ng'alina munywanyi we alina obulumi kanaga nti musajja mumbuulize mbuli obanga ye yennyini alina ki omukazi biki byemukolera neeyisa ngenda kiteekako ngenda kiyingiramu ekyo nkugambe mukulu batte abantu kibabeerera ekyabuvunaanyizibwa nga sinnaba kiyingira ekyo kyombuuzizza bategeere nti omulembe gwaffe gye tulaze abantu be tugenda okukolagana nabo be tugenda okuwangaala nabo we are no longer looking for beauty tetukyayagala bulungi tetukyalina bonna abatawulya kye mbagamba olwaleero bagenda kulaba excitement ya social media kyegenda obakolera amaka bamanye nti obufumbo bwakaakati bugenda kukuumibwa bantu bagezi nga watawa mugezi wena kufuna wakasaale mugenda kudda awaka otandika okwogera kaakati munnaye mukyala mbadde nteesa abaana bano fiizi zino kaakati bukana akakadde ke twafunyeewo katwongereko emitwalo 2 fiizi z'abaana 2 tuzimale akeere ku makya kugamba enjagala za nviiri weekanga ogambe yono omuntu gwe nayogedde naye ekiro oba nedda tamanyi we basetinga wants and needs tamanyi we basetinga priorities obwo buki butegeevu naye nga ekyamukase kiki yabadde ku social media n'alaba gundi ng'azibeka Brazilian hair n'agamba kengenda okukola ki nti pressure etulimu etuvuga okudda wansi okutegeera omuntu wo omanyi kye bayita okutegeera nti gundi munnange mmutegedde lwe lugenda okubeera olutalo lw'ekyasa kyaffe sikumumanya okulwana okusigala nga tuli balamu mu bwongo mu nsi ey'abaguba eddalu lwe lugenda okuba olutalo lw'ekyasa kyaffe
olabe nga abantu bonna bakola ebintu ogambe asirwa kuba bonna babikola si bituufu nze sijja kubikola omanyi awo abanene we babategeerera aganye conformity aganye okukola ekyabalala bonna kyebakola kakati mulimu ebintu abantu bye bakola genda otunuulire gye batundira amamotoka business abakyala gye babeera mu botiki zaabwe abasaluni buli omu business nga bwagitambuza abantu bye balaba ebyo bebazza awaka waabwe gundi yayogedde kino nga nange kyengenda okukola ki ndowooza kyengenda okuimplementinga naye ewuwo kikola buli maka galina okubeera ne shariya yaago galina okubeera n'enteekateeka n'amateeka gaago lwansonga nti tuli abantu billions tuli 8 teri muntu afaanaganya munne kinkumu ekinyiiza mukyala wange si kyekinyiiza owuwo era ekimusanyusa naawe si kyekikola ki kakati gwe kibi nnyo okutunuulira abalala n'olowooza bwe buzibu abuulirira kati babagenda ne bajja teri maka gasinga kubeera mu buvuyo nga bantu bagenda ku makya ne batandika kugenda kuyisa bantu be baagala waka nga kusinziira nga Seeko oba Bishop we yabagambye ekyo buli omu ajja kutya okukyogera nze njo kigamba nembeera wano njogera ne Haji gye twogedde wano byangambye nengenda wano mukyala kola kino n'okwata amaka ago n'otandikira okugafugira ku muntu omulala era omukyala nadda awaka n'akuwa ekitiibwa nga mubadde muyombagana lwakubanga Bishop Gundi yamugambye nti muwa omwami ekitiibwa aba takiwadde ggwe aba kiwadde Bishop yamubuulidde yes kyova olaba omusege gwe gukuyitako ku makyanga tegukubuuzizza n'enkya ne gudda ne mweyitako wetu n'ogenda ewaabwe taata waagwo abafuka ali wali ne gufukamira tusanyusa okukola abassebo naye ng'omugamba yinaaki wali ombuuzizzaako ddi ng'ofukamidde ekitiibwa aba kiwaani kitaawe aba kiwa kitaawe kati naye bw'oba totegera bulungi ng'otandika okumwemwetuka ng'ekikutuzo ekirabye eyeebika bampadde ekitiibwa butategeera abo bwe bukusumbuye tebakiwadde ggwe yensi mwe tutambula omuntu akuwa ekitiibwa n'atakikuwa omutegeera circumstances tubalaba abayomba n'abatayomba ewaka bonna obasanga bali bati bannaye tusanyusa obbalaba mami ono muleetereyo okunywa n'obalaba nga bwe muvaawo buli omu n'addayo jiya ne ziddayo essimu ye kiki batidde mmwe bo mu mbeera yaabwe ekyo tekikola ki kakati obuzibu bwe bubeerawo nze saagala mukulu batte bw'oba olina amakaago nkwegayiridde tokkiririzanga omuntu okutegeereramu nkikuddiramu tokkiririzanga omuntu okutegeerera mu makaago mukyala wo omwami wo gwamumanya endya n'ensula ayinza okuba nga ayogeza bbogo nga gawamutegeera nti oyo bw'atyo n'abamusanga oli n'awulira nga yayisizaawo ekigambo naye nga aba revenue babadde bamusumbuwa gwe ng'omumanyi nti alina ekimukoze ekimutripinze off oli ajja obuzi tagenda kumanya abalala baba ne bu audio ku WhatsApp tagenda kumanya omuntu ogwalina omukola ki okumutegeera nga gwasembyeyo kakati munnaye ekizibu kyaffe kiganye tugendako ewa Reverand twogere era bw'omuwuliranga mukyala wo n'atandika ebyo by'okugamba nabadde n'ekizibu nengenda nenjogerako ne gundi nagenda nenjogerako nkakubbireko kano teri muntu asinze kukola bwenzi mu bufumbo mu bakyala ng'omukyala alina ebizibu ng'ayagala obbibuulirako buli muntu ng'ayagala obbibuulirako buli muntu agenda n'agamba nti kaakati nze nnoonya agibakaluba yajjo kiŋŋamba buli muntu yenna ng'ali mu kaseera ak'okunyigirizibwa abeera mugonvu nze tomanyi masimu mameka agaba abankubidde njagala kunyamba mu kizibu gundi kino nkyogera si kukyogera lwakyo nkyogera lwa bujulizi nga gwe bagenza okulaba munnaddiini yalina okubuulirira omuntu oyo bwe yatuukayo gumu ebiri n'atandika okukaaba najja n'amukwata ku kibega mukono gwaba ku kibega ne gudda mu nviiri kirese wali badde okireka nabo bantu kati buli omu buli lwakusanga at your weakest they take advantage bafaanako basenga ababulirira abafumbo nga bosi bafumbo
bw'aba bitegeera nnyo lwaki teyabeerayo zo abo abantu bw'oba oyagadde kubajjako magezi matuufu osobola okugabajjako lwa nsonga nti teri muntu akubuulira bufumbo nga muntu yali abaddeko mu bufumbo bubi abutegeera gwe kyosobola okukola mu magezi is to cut out the negative energy era omuntu oyo bw'omusanga ng'ali positive bulungi muwulirize kale bwe tube tutambula abanyabule basebo haji tutandikidde mu maanyi kankumalireyo akantu kali ogende ku kintu ekirala okuwa omuntu ekitiibwa kumutegeera bunafu bwe mwene mwetegeera buli mwanya otegeera obunafu bwa munne nkikuddiramu mu butonde bwaffe ffenna tulina obunafu omuntu akuwa ekitiibwa ye muntu ategeera nakkiriza obunafu bwo era waba akwagala okukuwa kitiibwa mulimu omuntu atafunanga kutegeera nti nno bwemba nnyiize kansirike naye bw'asanga omuntu amutegedde mu kumwagala ategeera nti oyo bwe bunafu bwe bw'aba anyiize ne bw'onaamunnyonnyola ebyenkanaki tajja kubitegeera era bw'okirabanga ng'okyamusa n'ogiraba oti n'amala n'asirika n'akugamba naye owaayi ku kyagundi nabadde nkunnyonnyodde ensonga eyo naye nenkulaba ng'okyamuse neŋŋamba omuntu wange mutegeera saayagadde kukipuushinga father naye nkusaba akasonga kano bw'oba osobola okukkiriza n'okategeera bw'oti kyalibadde kirungi kino kye nabadde ntegeeza wali saayagadde kipuushinga lwakuba nakulabye nga zivuddeko ne bw'oba otegeera ng'oli muyombi kwenkana ki nabadde nkyalina ensonga naye nagenza okulaba nga ng'omuliro gweyongera ng'okyamusemu ate manyi bw'oba onyize toyagala kukusumbuwa the mere fact nti olaze nti nakutegedde neneerekereza ekyange nga mpulira nkyali mutuufu naye nenkuleko oyitewo oli bw'aba mugezi akireka that is communication kuba ekirungi yessaawa we mukifiira obufumbo tebufiirangako mu kiseera kya ssanyu nti gyaleese enkoko 8 twanyiize nnyo enkya twalidde enkoko katwawukane ekyo wakirawo nyama nyingi nnyo nze enkooye eka ŋŋende mukenerwa atandise okujja waka lwemutandika mu kibi asigaza amagezi mu kiseera ekibi yakuuma obufumbo kaakati okuwa omuntu ekitiibwa kutegeera bunafu bwe n'amaanyi ge yes n'amaanyi ge mu kino tajja kusobola gwe bw'onaamuloopa bw'onaategeezanga abalala abatamutegeera kati abakyala be banenyako olumalunya nagaana endowooza nkunyiiza nnyo kanzireko ewaffe omwezi genda nadda nga guweddeko genda ati bwotooza kakale mu byonna bye bakola batera okuba n'obunamba bwa bukedde omukyala agenza okutuuka nga bawasirizaayo gulawo oluggi tojja kumanyira oga wali olazeewo ali yali akututte nali ngenze kuwummulamu lwaki towummulira ddala genda owummulira ddala mukulu batte kutegeera muntu bimunyiiza n'obireka kuba obulungi okuwa ekitiibwa kyotayagala bakole kyotayagala bakolemu ennyoko kyotayagala bakole muwalawo kikolere mukyalawo ojja kuba omuwadde ekitiibwa ojja kuba omuwanguzi ojja kuba tewali kiwa ssanyu nga mwana wo kuyimirira nti oba abadde ku graduation oba mu bufumbo n'agamba nze njagala ŋŋende gyendi naye nsaba Mukama Katonda mpise bulungi omwami wange nga maama wange bw'ayisizza taata wange bw'owuliranga family ng'omwana asobola okwogera ekigambo ekifaanana bwekyo statement nejja musimbalala ng'ali confident yes omwana omulenzi n'agamba nze nsaba busabi mbeereko just musajja as half as my man as half as my dad kimala kitegeeza obuvunaanyizibwa bwe wabukola ki wabutuukiriza naye omwana n'agamba Mukama Katonda nsaasira otuyingidde si wangu nsaba kino olaavu gye bandaga omusajja ono gyandaga tafaanana kitange bakyogeredde mumutima n'oleeta akawala awaka mwannyoko n'akugamba naye weeyise bulungi tobanga muzeeyi
kwegamba gwe tewafuuka example wafuuka kikanga baana wafuuka kikanga gwe bagirako tewafuuka example wafuuka warning tobanga gundi naye wennyini oba obiraba tobanga nnyoko ogenze omusajja okkiriza azikiriza ogenze taata ngeze tobanga nnyoko tubadde twogera wano noba okoyisizaawo nti nga kimugolooza kuddukira maama taata neneebuuza biki ebituluma gye tubeera ne bakyala baffe ogende nti kati kyekiseera kituuse nfune omukyala nfune omwami biki ebituluma ne tugamba nti bino ŋŋwanidde obigambako maama oba mutuufu embeera eno ŋŋwanidde ogigambako taata ebiseera ebisinga ennaku zino tubeera ku mikolo eyo bataata ne basituka oba omuko muko mwanyinaze mukuwadde eno gyakulidde buli kimu tereere tagenda kusumbuwa ofunye kiwedde era ewabeerangawo omutawaana gwonna ogubatuusanga kukwawukana ensobi eri bayiyo muko tumanya gwe kubanga ffe ewaffe omulimu tugukoze bulungi nnyo engalo ne zivuga waliwo yagamba tukuwadde omwana waffe tomukuba omukiga namulaba onaamukuba namulaba natunula nenga ndi bw'oli kuba omwana waffe naye kakati bennene lugwa kuwentondo ngaze sisiibula nakusiibula nti ngenze mumanju omanyi mulimu akwatibwa ku nsonyi naga akangenekinaabiro ngende nsituka butereevu omanyiirani omusajja oli kuba omwana wange tujja kukuba nosituka mukoddomi watwa oyiniyandekawo omanyirawo ti eno gyengenze mubaki bano nti tujja kukuba emiggo like honestly ani yawooyo okwogera mulimu abantu abagenda ne bayogera ebintu neŋŋamba banne obaffe we twakulira baatuzingako olukomera abantu abalala tetwafuna mukisa ku interactinga nabo nzenna kyeneetegereza ennaku zino abantu bazaala malayika nga tebamanyi oli naazaala malayika naakuza malayika terina kukola kibi terina kukolwa kibi ate ffenna ku bantu baffe bwe tulowooza wali ogenzeeko ku bukonga gwe buli lwogendayo wewaabwe abadde tasobya eyo bweba mugezi toddayo baleke bulesi obwawamu era abantu omuntu omukulu nkubuulire ne batwalayo kasita muwala wange baleeta omusango nga bwe baba bakyaguwa buli kaseera neesulikira nnyo ku sayidi y'omwami oli atanva ku mugongo asobole okundaba nti ndi muzadde owange era ndekawo kawaazi nga nja mudze eno ku mabbali mugaye kino nabadde nkitegedde kale wano bakuyize mbwe bati naye kola bwoti negolo twanga buli lwajja naga kino ogambirawo munne naye sikutegeera omwana wange yakola ki lwaki tomuleka n'akoma bagambako nti wano ekisenge kye twakiziba famire kika ekyo mulimu abantu abaggwamu kigambo nsonyi kakati nga kiri kye tubadde twogerako n'ogamba mukoddomi wo nti ffe wano tukuba otandika otya oli mukubira ojja kukuba emiggo otandika otya nkubuulidde nze omukolo teguggwako teguggwako naawe ntambula butambuzi omanyirawo nti wenyingidde mu Baghdad let them know the message kiyinza okusoundinga nti kiri hash naye olumu arrogance esaana emeeting arrogance wentambulidde nenzija mu bantu si buli kimu nti wadde kikolebwa naye ate nti kikkirizibwa okukolebwa mu lukale kali lwaki temwabyogeredde kale mu nnyumba muba ebyammwe biri permissible kubanga naawe ekintu society kyetakkiriza okiwulira nti tekirina kwogerwa mu makulu g'okwogera kakati mulimu bw'obadde oyogerako bano bawoninga ewaffe kirina kubeera bwekiti wano twakibuulira nakugambye omuntu omussi w'abantu olaba bano abatudaaza abatubba abatukuba obubadiya
bwe badde ewaabwe baddayo n'emisayi nga gibaliko anti gundi mbadde nva kutemula gundi awo naye munkuli omwana akabadiya naye mumpe male okunyiga ku ngalo zino mutayimbwa guntutte nnyo ne bw'aba yagudde waakiri ateekawo sitoola endala bw'abanga ekikolwa yabadde mu kikyamu ffenna twagala ekituufu tukyawa kikyamu nakugamba n'ababbi we baba bagenda okubba anaabakulembera mu bubbi era anaagaba omugabo banoonya mwesigwa kakati no tugenda okuba ewagundi akabadiya naye singa tujjayo miliyoni 2 tuli bameka tuli bana tutwala 5 nti bwe tunazijjayo tujja zikwasa tuziwe gundi ono batoosi mwangu muzikwate Idris ejuzi wano twagira bwato sente zaffe teyazituwa n'ababbi nga bagenda okubba bwe banoonya anaagaba banoonya muki banoonya mwesigwa kitegeeza nti obwesigwa bo buli omu abukola ki abwagala kakati kyombuuzizza biki bye twalibuulidde baki bye twalibuulidde nze mukulu batte era ddi nze nakola embaga yange mu 2022 nalina emyaka 21 by then naye madamu twali twayingira mu bufumbo nga ndi 19 mutu 2002 kakati twatandika okuba ffenna ndowooza yali twali tuyingira 2000 that is 24 years ago kakati waliwo omukyala yambuuza twali Michamoyo twalina kapate ke twaliko we twamuyita naŋŋamba mwana wange kyekikuwasizza ku myaka emito gityo mukyala omulaba yali mukyakaze kuba namulaba amannyo gano galinga gasituka ngaalinga akamyumimyu bwatyo ng'ali awo ye akyemala mu kasupu konna kati nga mbuuza lwaki ogenze nga tebannabakukamula olwagi walero mulala kakati omuntu buli kintu kyakugamba batte ekintu ekisobola okukyusa obulamu bwo negatively oppositively omuntu bw'akigamba tekikuva ku mutima era naye ne bwe giba myaka 10 ng'ali ofunyeko omukyala nagana naye batte naawe tomazaako ne bwakyogerere sekendi 2 it registers in your mind kuba kirina we kikuba nga walala nnyo kati omukyalo oyo yaŋŋamba ekigambo ekyo naye ng'embaga yaffe yali ebuzaayo wiiki nanteekamu okuba nti ntandika okwebuuza kiki eŋŋenda okukola ki wagyendaga nga ye alina kyagezaako okuŋŋa nti abalina okuwasa balina kuba myaka 3 nakweyongerayo nze kyenkoze nkikoze mangu naye omuntu gwe nali ŋŋenda okubeera naye mu union nali mpangadde naye omuntu gwe namiitinga nga nina emyaka 15 22 emyaka 7 olwo nze nali nduddewo era nze bwe nkubuulira about relationship sagala simanyi muntu nawe wasobola kikyosobola kuŋŋamba kuba gwe nali naye yandaba sinnamera kirevu kifuuyiridde andaba kikyo kyanze n'okugyamu sabbuuni tewaliyogedde nnyo ekyo wali baseka kireka kati abantu bagenda kunsuminga inana sinza atakasaze bulungi abalatiko okumanya ejjolo yali lyaddiatandise okudda okitegeera so nga n'akaviiri amayengo gakyali gaki that is 95 amaliza bumaliza primary kakati bwentambulidde emyaka naye obuvunaanyizibwa bwandi mu mmeme kuba kati ne bwendaba omwana ow'emyaka 25 n'akiba muwala wange mba mpulya nga njagala muttema magulu kubanga obukulu sige magezi wabula enneeyisa ndabye abakulu abali mu myaka 4 nga bayaaye okutegeera tekuliiko myaka kyova olaba nakugambe buli muntu yenna yalibadde atuula nkaliriza n'atunulira omuntu gwagenda okufumbirwa omuntu gwogenda okufumbirwa oba gwogenda okuwasa forget about business forget about anything it's the biggest decision you ever make in life
omuntu gwogenda okuba naye mu union agenda ku impacting obulamu bwo bwonna negatively or positively ogenda yagenda okudetermining essanyu lyo oba nennaku yo ne bw'oli booga nti oyagala byesalirawo agenda kubaako ettundutundu as long as ng'akyali mu bulamu obwo yagenda okusanyusa ovuge bye mu W oba okulwaza sukaali asima kabootongo okolola yagenda okusalirawo essanyu lyo oba okubonaabonako therefore omuntu wenna olina okubeera very careful ng'omudecidinga ate bw'omutegeera gwe nga gwe through understanding omuntu w'omulaba w'omumanya kubanga omuntu oli agenda nagamba mukyalo ono njagala mmulekawo n'agamba kiki yakuvumye nedda yayenze nedda naye nga gwe bw'otuula bw'oti olina energy gy'ofeelinga nga gwe omuntu ayinza okuwa buli kimu awo naye ng'alina passive aggression akuwa ekyokunywa n'akikuteekerawo n'atambula n'akulekawo awo ng'otudde nga naye mulina kye mwayombyeko edda okifiiringa naye tosobola kyogerako that is passive kibeerawo omukyala ayinza okera kumanya buli kimu eyo n'akikolera waka n'asirika busirisi bwati ogenda mmunenya ki nti nga wasirise ogwo musango osiriga ki badde nina akazanyo kankendaba nasirika ogenda kukola ki oyala kumpa butwa that is passive aggression ate psychological torture emenya n'okusinga physical n'obeera awo najawula enze mbadde mu lusirika gundi ali awo omanye ekyo kyekikola ku bulamu bw'omuntu kati ng'ebintu ng'ebyo tosobola kati nzija owaye batte omukyalo oyo ngenda mmuvaako takyayogera asirika nnyo oli agenda kugamba ye okusirika ate kuvuddeko mutawaanakyo okutegeera okusembayo kukwo kuba gwalaba gwakola ki gwalaba ne gye mwesanga nze saaliyo kati nagenda nembeerayo ebbanga lyonna ndibaddewo abakulu bawasizza ne bagenda batenze nina emyaka 4 mwebiri mwaka oguddako graduation ewange zitandika baana bange nabazaala ndi muto mbaddewo naye nkyogera kubanga nina n'abakoddomi bange abaali badde balabi nti nzizeyo waka omukyala taliyo yanobye mukama katonda takindagangako sikirabangako yagenze wa neighbor sikirabanga bwe weterezanga nkomawo kasitandi kumuliraano era oliwe mukubuuzizza ne ŋŋamba oyo wetereza okola ki onsanga ndi ku mulirwano komandiina bwe wetereza aya siini bwe wetereza n'ebintu ndi kumpi nga muyingira muyingizi kakati kyebadde okugamba mukulu batte kino tekiriiko myaka esebo kiba mu butegeevu era mulimu abalinda nze ninda kakati njagala wenna mbeere emyaka 3 mbeere omukyala nga ndi financially stable mbeere ki omuntu watuukira myaka 3 nga tannaba kufumbirwa omanyi history gy'abaalina ebezze ng'emugoberera okutuuka wa waabaali ate gy'okomya kubanga ffe tetuli omusajja ogwasobola n'okuba n'omuntu nga toliyo attached naye omukyala yabeera attached kati attachment eyo ejja kusumbuwa gye muba mugenda nga mukola ki nga mweyongera kati ekizibu ekiriwo lack of abantu abategeera ate oli tasobola kugamba nti byonna by'oba oyiseemu okutuuka nga we tuli nga nze bwe nsobola okwogera nti nno biba bibadde birungi okwerekereza n'okutegeera okuba kuliwo nze mukulu batte ekintu kye nnategeera mu bufumbo ekyasookera ddala eby'omunjuyo biba bya munjuyo omuganda agamba akezimbira tekaba kato bwe nkwata n'enzimba n'onsanga nga nteesewo amaka gange nga teekeddewo ne bw'oba oli mukulu ng'olina gy'otegeerera olina by'okola tojjanga wange kulamulayo omukulu takulira mpya bbiri kitaawo mu maka ge ewange wange era nange nga bwe nkitegeera n'omuwala wange gy'anaalaga bwenja okukitegeera nti ne bwe ndiba mwetaaga nina okukubira mukama we mugambe tulinayo okwo ensonga bwenti ne bweti omuwala oyo mbadde nkusaba omunteereko mbadde nkola ki mbadde nsaba omunteereko
era bino byobadde ogamba nti simanyi gundi n'akuba mwalavu oba simanyi oba twajja bwedde omukwato mule you see mulimu abantu abatategeera relating yo muntu gw'olaba n'akugamba nti nno nze I'm suffocated ayagala buli wembandaga ambenga mubuulira no okubuulira omuntu wa gy'olaga is not controlling it's respect kutegeera oba tosaba oba otegeezaako nti munaye siriiwo onze mukyala mulese waka naye olwaleero ne bankubira ne baŋŋamba nti abadde mu accident eri ku Yamasaka road sooka ninga abadde alagawa nze nga simanyi okwegamba odduka ne ku kabodoga naye abadde alagawaani kitegeeza bulijjo wemba siri ate bw'otunuulira emirundi gyonna gwe tunuulira asaba nti mbadde ndagako waagundi gwe mugamba nti asaba mubuuze nti mirundi emeka gye baakaggaana naye bwe muba mwakinomalaizinga gundi nvuddeko naawaka naye abakozi mbaleseewo naye simuye kweri abaana ngenze nabo bambaleseewo just to say dakiika 2-3 kubanga mmwe mugezaako okubeera awamu in a crazy world ensi etategeerekeka kati bw'osanga bano bannalwemanyuula yakwata n'atandika okuteekawo ekifaananyi n'ekyalibadde ekirungi n'atandika okukibizza kale nze mba ngenda waka ama nkugamba ki oddawa ngenda waffe ngenda kulaba ku maama wange lwaki tewasigalayo ewuwe nti awa munayo nti nagenze kulaba ku maama kakati mukulu batte buli ateeka simu mu silence taba mwenzi naye ate bw'oba otegeera kasobola okuba akabonero kaki k'obwenzi kati gwe ajja noga owa essimu eno wetubanga nina akaboozi kafe wano konnyumiza saagala ekube buntu buno kuba bunzijukiza n'emirimu gino kati bwe tuddanga ensi yonna tugikatinge off tuteeke essimu muki mu silence. It's an agreement, it's an understanding. An understanding for a reason. Tukitegeeraganyeko olw'ensonga nti twagala tubeere bawummuvu nga tutegeeraganye. Naye ate waliwo abakikozesa kuba tayagala gundi akube nga ndiki ng'ali wano. Kati abalala batandika okukyogera ngoga owange naye agijjako. Kirimu akitegeeraganako. Learn to communicate. Mweyigenga mmwe kikyenjagala. Naawe kyoyagala. Mulimu oli agamba nti nze gundi omwami wange tantwala ngako out. Lwakuba yakiwulidde abalanga bakikola ki? Ne mubaamu oli ng'aga nze njagala time yaffe tukome wano tulabe movie yaffe. Outing yaffe ebeere wano. Nga we mwategeeragana. Kye kyammwe. Nga Sheraton yammwe ebeerawo mu nnyumba. Wekiri nga mmwe time yammwe okugifiiringa. Weewo nga muli awo. N'opozingako omulabi oyo ne musooka muddako wali ku mabbali ne mumugeya omulabi ate bwatu bwekigira era ne batte bwato si bwe yayogeranga n'ajja wada nkitegedde n'oddayo n'onyiga ng'abo boye beetegeerera kakati mwe kye mukola abalala tebalina kukolera ki kukitegeera tekina kufuga wa mulala buli nnyumba yonna erina ebyayo mukulu batte waliwo kye bagamba nti bw'oyingira mu nnyumba yo erina olusu lwewunya gwe lwotawulira abakyaddewo abagenyi be baluwulira gwe olw'ensonga nti oli part of okukola olusu olwo era oluwangaaliddemu kyafuuka kitundu ku gwe kati ajjawo atabitegeera kati okwo kutegeera nze nabanga nga ntwala emmere yange ku mulimu naye bwe baba bampakingira emmere okugenda ku mulimu nga sibakkiriza kumpakingira kyennyanja naye ng'ate nkyagala nnyo mu binyeebwa lwansonga nti singa omuzungu anansanga nga nsuddemu mu microwave bw'anayingira stinking musajja watazze na bugaati bw'azze okulya kati gali magezi gange naye oba oli awo Munigeria ng'akireese ng'asuulamu nga kiryonka kibunawo this food kati bali we bajja tamunyege naye ogenda okulaba ng'agira oli ali total oblivious tasobola na kutegeera kikiriwo tasobola kusoma mbeera ate naba kya bulijjo
mukulu batte mukama bwakuwanga amagezi agasobola okufumiitiriza ensi osobola ogiyitamu mu bwangu ng'olina eddembe lyo. Ekisumbuwa abantu butaba n'amagezi ago gafumiitiriza ku buli nsonga. Oli n'atandika okugamba nze kino ewaffe baatugambye kino kati nga tulina ekizibu. Nze mukulu batte nakugamba nakabulyako wano akabantu bino genda owoze gwe ebyo abantu mwe beteekerawo situations ezifaanana bwe zityo. Genda olabirire mukyalawo olabirire abaana bo batuuke ekiseera nga newabeerawo ensonga batyo okukubira essimu. Paka ne omusajja oyo abika alina ensonga alabiridde omwana oyo myaka 3 tetuwulirangayo nsonga kwegamba naawe obateekerewo embeera ekuswalira nti oba musooke mwogereko oba mumuweemu obudde tulabe naye bakakutwala omwezi gumu omwana takomawo yagize bwati yakomyewo ku 8 ne tulwana otandikiddewo okulaga nti no baagwa ku musege. Gwe ng'omuntu nze nkugambye ensonga ne bwebaawo nga nnene kwenkanaki bayinza obutankubira simu bamanya nti omusajja alina obuvunaanyizibwa bwe. Omwana we gwe n'obeera oli mu myaka 35 ozadde abaana 3 bonna obazadde mu bakyala banjawulo baliwo nnyoko yabalabirira ng'ojjeewase muwala wange obubonero obw'enkukunala weebuli olwedde nze nkanya kubikkirira ko bonna 3 babeera batya nga bakyamu kale bonna babeere bakyamu ng'obalina wakaawo nga gwe abalabirira bali wa mami abalabirira lwaki olowooza kuwo kwagenda okukyusiza amateeka okutegeera kusigale nga kutegeera mukulu batte abantu bagenda kivuma kyengenda okwogera nenze nkubuulya kuba njagala nnyo omuntu ategeera kuba okutegeera kwe kulemesezza abantu okukola ebintu ebirina okukolebwa n'okukola ebintu byewalira byenti ddala kyekyo omuntu akikoze bwe kisaanidde okubeera kukkiriza balala kubategeerera bayimaamu bishopu pastor basaba era basabira abantu naye lwaki ekizibu kikutuuka kaawaka buli kaseera n'odumanga okitwaleyo. They are not special people. Mwababikwata ne mubiteeka mu bwongo bwabwe. In fact bw'ositukako n'ogenda kennyo waggulu n'otandika okumingolinga n'abo abantu you will learn osobola okulaba biki bye bakola. Baliko amafuta. Bwembanga njogera ebyamakulu tonziranga mukyabusiru tonziranga mukyago bwembanga nkutta obwongo bw'abantu nga mbukutte ntandisa obbunanula okubuteeka wenjagala bubeere toleetanga kyandowooza ya wansi nali mbalabyeko be bakwatira ku bisaawe nga baleese bumashini bukuba abantu masannyalaze mbumaanyi bagwe ku ttaka gwe tokirabangako tolabangako bakwate bizimbe sente z'abantu nti bazijjeeyo ne baleeta tugenda kola kino ne bagenda ne bazimba ebizimbe byabwe busiru bufaanana butya okubanga tolaba ekyo nti bw'oba onjagaza okufuna kino kwata onsigemu ngulye emmotoka okole gwe kakati olowooza bantu bw'oyagala njogere nabo like nawe oyagala kumbuulya nti gwentudde naawe gwe having a conversation naawe oli kweyo level. Who tells you nti bo balina they are not special not anywhere. Nze okwesabira kwange senga ntudde mu kisenge kyange nenkabira Mukama Katonda nga nfukamidde bwenti ampuliriza okuleeta munaddiini yenna nti yansabire kuba Mukama Katonda tamanyi olulimi lwenjogera alumanyi tangamba nga konti oyina bwawuli atunula mu mmeme ennamula yange yonna eri mu mmeme innamal a'malu binniyat buli kyokola kyonna Mukama Katonda ajja kisasula kusinziira ku ki kyewabadde weetegese okubanga kyekigendererwa. Si kuba nti nayogedde ebintu bingi ndabye bantu bangi nnyo abasobola n'okusoma ebyawandiikibwa naye nga boonoonefu. Eddiini mpisa kumutima kuli mpisa it is set of rules. Yagala mulirwanaawo wa abatalina so not cramwork kyekisumbuwa abantu nagamba gyova bakyekanga n'okwekanga gundi eyakoze kino they are people abalina obwetaavu kati ffe ababeera bawala baffe bagenda n'ogamba mukonti ffe tuwano tuli baddiini otute munaddiini
Nenga talina kakaya, talina vero, talina ki. Taladose kaje. Kwa mugaga abera ku mikolo, tobiwulira. Nze, omanyi, omuntu oba omugamba bw'obanga kyokkiririzaamu kikolera, ddayo otunuulire results zo. Bwe zibanga zezzo okusinziira ku kyoyagala, you are good to go. Mulimu abantu abalemeddwa okuva ku okudda ku B oba C lwa nsonga nti bakkiriza mu kye babagamba. Omuntu yenna ategeera batte alina okubanga anoonya okumanya buli lunaku asobola okukyusa waali olwaleero. Takkiriza nti waali is the final destination. Olwaleero okola bya kitaawo bye yagamba nga kitaawo teyasoma nga gwe wasoma. Ogambe nti olina progress. Nze bagamba kino. Ulira. Tata kyata akola sija. Ulira ettabu. Ulira ettabu. Mind challenging. Tofudde okukyuka nambeera nansi bweri. Shaka Zulu ekyamutwazisa kumpi obwakabaka Bulamba bamuleetera ndabirwamu. Namuteera. Teyali musiru kyekyali ekipya. Yali talabanga. N'obufumbo bwa kitaawe babuleeta olwaleero n'ayiga okusoma n'abeera ku Instagram ne Facebook neki ayinza okutabuka n'atamazaako na nnyoko. Kubanga maama oluli kyeyalindanga yalinga kadeegi kyali asuubira. Ebyaba applyinga ko the dynamics have changed. Ebintu bikyuse. Olina okutambula n'ekipya nga bw'otabikamuuko ekikadde. Zonna experience bw'onaaziteeka ewamu ogenda kumazaako. Nze mukulu batte nabeera e Bulaaya. Myaka 19 gye nali mmaze. Neji myaka 19 gye nali mmaze kuno. Nenkomawo nga ndi 50-50. Nina empisa ez'Abangereza, nina ez'Abannayuganda. Ntuuka ekiseera bwe ntuuka sisobola kusanga muntu mu banka ne bw'aba atudde ne ngenda ne muyitako. Ezo mpisa z'Abazungu. Order ekubeeramu. Kyolaganya okituukiriza ekyo kya muzungu. Takwata ssente zitali zize n'azifuula zize. Ekyo empisa ezo nazaagala nnyo ku bo n'embikwata. Naye ate mulimu empisa zaabwe z'okwesanga ku makubo nga beenywegera. Ekyo si kikola ate ezo mprefaringa ezaawano. Kati buvunaanyizibwa bwange okulondamu ninga kino kanchitwala kino njakitwala kino genda kandwale kino kati ekizibu be bantu obutafuna bwongo obwo nakola plagiarism nakwata bukwasi isho bangamba nakikwata nakola kinakiteeka mu bwongo obwo bakati embaga nekula yiko okwerowooza sibangamba noonya muntu wo gwogenda kubonaabona naye muyige buli omu ogenda kutambula otya bwemba nyiza enfaanana ntya tokwatanga bizibu bya mu maka ebizibu bya mu bikabire waka abantu abayiseemu mu nsi si be bantu abatalina bizibu wabula abantu abalina ebizibu naye nga baatuula ne basala entotto tumazeewo tutya ebizibu singa binaaba bizze nkikuddiramu singa binaaba bizze entotto tebazisala ng'ebizibu bituuse y'ensonga lwaki bakugamba tugenda kutambula ffenna ng'eggwanga naye tukole constitution singa tunaaba tulemaganiddwa ku nsonga bweti nga tutunula mu katabo wano kirimu akisalawo nga mukyali soba nga tewaliwo yakize singa omukulembeze anaaba avaako kinaabanga bwekiti tafa kiro noyita palamenti yafudde speaker sa kakati awo ani asobola okuddawo mu bwangu najagala dda kakati ani alinawo awabaja muba mwakirambika dda singa tazuukuka vice yaddako vice bw'atabeerawo speaker bw'atabaawo nga byonna bibeerawo nga birambike kati salawo buli muntu yenna mubanga mumanyi nti yeno constitution etufuga singa kiri kiba kizze musobola okimanya mulimu amaka agamanyiddwawo nti waba tebategeeraga basooka na kumala kulya ne badda gye bazze ne boogera nevumira eyo babiri si kwevuma kuteesa ne bateesa
abantu abalina obugunjufu obukuuma obusungu n'agamba nti wano nnyiize naye wano tetwogererawo abaana weetuli we batuuka eri baba bagenze kuteesa wadde ak'omuntu kali kayinza obubasobako ne bagenda ewa era atalina we libanga dde ng'atandikira batte omanyiiraani agannyabo sigenda gijjula nga era oyo jejjulira bireke jejjulire tunaatwakalaba ngenze nakwebaka nze bakuba n'amabeere nze omwana wagundi nze biza mwana kamatenga era okulabula bw'osanga ng'omukazi ng'ayomba awanika bw'ati emikono duka nze omwana wa Nakamatenze n'akuba mu kifuba bw'ati yita manju wekiba kisoboka yita mu kamooli nkulayirira kye tojja kisobola njaga nnyabo constitution ye wakaawo ebeereyo mu ngeri yonna gy'erimu batte olina amagezi agasobola okwesolovingira ensonga zonna nkikuddiramu togendanga wa Reverand togendanga wa Seeka ekyo obedda ŋŋanyu kyatula naye kankikubuulire togendanga yo bagenda kuyomba naye nkubuulira teri muntu agenda kutegeera nsonga zo zikuluma kusinga ggwe era ensonga zo zikuluma teri agenda zitegeera nga muntu era bwe mwazituukako ekigaana kummwe kukakkana era mugwalo gwawe gwekigaana nti gwe yasanga mukazi wo mu bbaala ku muzikiti mu small night player biki ebigambo byonna ebyasooka n'eriso yasooka omukubako bwoti byali byaba kabano gwe mugenda okuyingizaamu nawe naalukaga nekyo kino kirungi kale oluvubuka luno kale omukazi lwakyabonyabonya oluvubuka luno kale ekiddako nga noono ava ku byalina okubagamba alwana bagamba bibaawula ye yeddize gwakolaki gwayagala era gye biggwera ebisinga buli muntu yenna omuntu agenda okukwatibwa ekisa alina kubanga akumanyi ffenna tulina ebitulema oyinza okulabira obulungi awakaawo naye ng'ekigambo kubaliga kyakusumbuwa gwe tobalabangako abatambula babitambula bwe batono naye n'osanga nga waliwo abaddewo awaka ng'oli akuganze sisobola kubeerawo ewooyo naye ng'alina obulungi bwe yasanga mu muntu oyo obulungi obwo gwe tosobola butegeera era gwayanguwa mangu kubanga you are judging by ekintu ekiri popular Clinton yabeerawo ne Hillary after ekyo naye osanga Nakamatte nga tagenda kubeera tonyumiza n'olowooza Hillary yali mutono era ku simu yo gwe bayita mukwano gwe mukwano era atagundi gwe ate ffenna tutambulira mu kusowaŋŋana era alikyawa okusonyiwa alikyawa obufumbo gwe kasita obanga uganze gundi takola kino omuntu tomanya kikyagenda kukola nkeera lwokedde n'okyawa okusonyiwa omanya nti kiwedde akusobeza n'akwenenyeza leero n'omusonyiwa enkyajja kukiddamu nga n'ataddamu ekyo kyennyininyini naye n'akireetera mu foomu endala kutegeera gwe kasita olaba nga kikyali worth it ng'okola ki okiri worth it to you kisobola okuba nga tekiri worth ku mulala kati gwe lwaki omulala ate omukkiriza akusalirewo batte ekyange nze ntuula neneefumiitiriza n'enjogera ebyange okutuuka bwe ndaba nti okutegeeragana kwange naawe kuganye okuba kuganye halaasi kiba kikoze ki mulimu abantu bw'otuuka ekiseera kale n'ogamba nti oba olumu twogereko n'omukulungu ono gwe injeno kikyolowooza naye so si muntu kufuuka therapist wammwe onaddeire kangende mbabuuliremu nkogwe mulimu omuntu bwe mukirwamu oli ava ne ku nsonga n'abanga ayagala kati kusinga olaba namuwadde neza fees bwe namuwadde eza fees n'agira bw'ati nga mulina gwe mwafuula katonda wammwe buli omu agezaako kaakati kumukonvinsinga nti nno nze nabadde omutuufu ate ekyo kiri mwekiri era ojja balaba newe kinaba comment bajja ziteeka koga bwe twali natuuka ekiseera nga gwe twateekawo okututabaganya kumpi ya kyekyafuuka ekizibu kubanga twava kwaga nendekerawo okutegeera batte naye n'alekerawo okuntegeera wabula n'atandika okukola ebintu oli atutabaganya kitegeeza tubikola ku lwakato tubikola ku lwa Seeka kuba yabaawo kuba yabaddewo era mugenda ovaayo nga mukwatagana bulungi waite naku bbiri lwakuba nti nno mmwe temwategedde biki bye mwagalanga mmwe mwakoze oli kati yakutte obwongo bwammwe n'abo batwalira
kutuuka kiseera mukulu battemu zange namugamba embeera wetuuka nga kiganye itanga wano mpite wano faabi otwale tusobola kwemalira byaffe itawalinze mpite wali mulimu ekiseera wootuuka n'oyagala ku buyambi nga bwe nakugamba nti nno sisobola kukugamba nti sijja kusaba muntu naye njagala ngambe nti nja kusaba omuntu ddala nga mpulira nga nkiganye kiganye kino kati mulimu akantu ng'oli yakimanyiiza bumanyiiza owaayi Fatuma ono ne mukyala wamwe mwogereeko naye oloopa w'abannyoko oloopa buli ddakiika gwani bw'amaliza bwe bakowa ensonga zammwe nga wafuna omulala n'agenda n'amubuulira omuntu omukulu lwaki ogenda oyebula mukyala wo oba omwami wo buddakiika bw'otyo buli ddakiika kuba mutegeeragana ate toddayo kubabuulira nti eno kyakoze eki oba oyita oyo nogemulaba oyo mumulabiraawe nti obijja nkuteeka wano audio ku WhatsApp naawe mwana gwe njagala kwogerako naawe nkirina wano kintuddemu omanyi bagamba ekizibu half shared half solved ng'ogenda nga naawe half sharinga kumbe yuwafule sharing ng'akitwala ng'akidabo sharinga gyekiva okudabo sharinga nga kibeera national shared ono akirina noono before you know it ng'ekizibu kyo kiri international wagenda ku half sharinga ebizibu by'omu maka ago bibyo bw'oba tolinanga bwongo busobola kukwatagana na muntu omu tofumbirwa teweereetako buzibu omuntu gw'obeera naye asobola okusuula eddalu singa mugaana okutegeeragana naye ekyo kifugibwa above all mukulu batte ekigambo bufumbo busaasizi kutegeeragana bugumiikiriza busaasizi okutegeeragana n'obugumiikiriza kyekiganda nekikola obufumbo si feelings kuba ebyo byonna ebibaawo feelings bwe bibulawo ziri feelings zivaawo mulimu ekiseera wootuuka nga mukulu batte abantu bazaalibwa abaana b'abantu abawala bazaalibwa buli ddakiika abalungi abakola ki nabwe ekito n'abasajja abalungi bakola ki bazaalibwa olita mukyala wo takulimbanga nti nalaba gwe namala enza amaaso nebagajjamu nabimalayo saagala kulaba kambeere nafuna batte kyaggwa tebakikulimba nti enkya bwenfa myaka neguyitawo emyezi gumu asigala alaba ku bifaananyi munnange omwami wange yafa obeera ku ntana bwafa nnyo oyogendeyo ekyo ekyekisiru abalasi balaba nalaba gwe namala wafa ninazija wendijja nkwatira akafo nera tutule kumpi n'akadirisa kumpi awo naawe tokkiriza mulala kutuulawo wafa nnyo taata kibeeru tekiriyo naye mu byonna bugumiikiriza buli bugumiikiriza n'ogamba ono nno leero sizoni eno nfu n'ogigumiikiriza ekyo n'omulaba nga bwonga agamba naye akeera ku makya nga akeera nga takulinaako feeling wadde kizze nno gwe abadde ne free time olina byoyagala naye nobeere ng'osala akagodo toyogera nnyo kubakensala nkwegayiridde ekirala kireke togeza topiki tugikyusiza togeza kuba nsala kagodo togeza okitegedde kakati kyebadde okugaba mu kyo nti omuntu mulimu waatuuka n'akubaako busaasizi ng'osobola okugaa naye munnange ono munnange yusi okukola family it supersedes feelings n'otuuka ekiseera ng'omukyala mu butuufu akulaba oli taata w'abaana naawe ng'omulaba maama w'abaana kati ng'olinamu kali akagamba kino kinaawulikika kitya ate nga n'ekifaananyi kati nze simanyi bwekeera nga sidda mu famire yange olw'okuba waliyo omuwala omulala yakoze eki eyantu bagenda kujja ng'omuntu ogenda kutuna ogenda naye oli omuntu wo abeera wuwo obwo buba busaasizi
n'ogamba nti olina okuba mu mbeera ng'okola ne by'otayagala. In fact ekisumbuwa generation yaffe be bantu okulowooza nti agenda mu bufumbo ng'agenda kukola by'ayagala. Bw'ogenda n'obuyingira obufumbo ng'olowooza nti ogenda kukola by'oyagala, then totegedde ki kye bayita relationship. You want to be married but you want to stay single. Olina okugenda mu. You are married but you are independent. You are married but independent. Sagala kufiiringa, sagala kuulya nga ndi suffocated. The more you run away, buli lwona yagala ekyo kibeerewo gye kiky'okwongera okujja mu maaso. Mpulira mazeeko eddembe ankubira essimu agira lwa nsonga nti obwongo bwe wakiteeseewo buli dakiika it is an inconvenience. Naye bw'omanya nti nno muntu wo omuntu w'obeera ku mulimu ng'oli mu tight schedule awo n'ogamba nti waayi muli mutya enva baazireese okay kale kimala. That is relating. Naye yagamba bw'agenda ku mulimu tewabaabu agifulashinga nako. Tomukuya rena kyogamba amata g'omwana yagaleseewo nezo kameza azireseewo kitamu muleke obadduka buddusi kiki gwegamba oyagala obeere mu relationship naye toyagala gibeeramu. Oli mu relationship naye oli independent. Gwe tebagikubangako paka lw'okomawo. Oli mu independent marriage. Osanga nga yakugamba nti bate yagenze kukola nja kujja nkulabeko ne bwe zinaaba ssaawa 3 n'azibeerayo nga mugumu mu mutima. Amanyi bate talidda bate tali ku basimu bate tali kola kikwegana nafumbirwa naye tetuli bafumbo. Abeera ku TV. Ate ekyo tokaaba nnyo naawe. Ekyo twakiwozaako. Abaindi meeting esembeyo yaddi saa 2. Batte ekyo teri muntu akikolako ng'akwagala ng'akulinako n'obusaasizi. Omuntu ne bw'aba akwagala ng'akulinako obusaasizi byonna ne bw'obikola ne bw'afuluma manju n'akuga ngenda ali kuleeta nnyaanya kyayagala asobola okukikola. Kiri ekifaananyi ekinene nnyo kye tulina okusiigira abantu. Kirala nnyo ekisonyiwaza omuntu nga tebamulaba kibeera kirala nnyo. Si kyomukolera si mbeera eriwo naye kyaba ky'omutima. Yes, kyakulinako ku mutima. Yes, kyakulinako. Laga nti naye batte kale taliiwo tasobola na kubaawo naye nnumya waaki nga muli nga mulina enkolagana eyo gye mwateekawo. Lwaki nkola kino wadde taliiwo mulina enkolagana naye mukyala wange omuntu awulira olina ky'omukolera batte buli muntu yenna bw'akuwanga omukisa okubaako ng'olina engeri gy'osobola okumulaga omukwano gwo gikolo osingewo ne kyabadde asuubira. Ate kikolenga omuntu ng'akunyiizizza. Bw'akunyiizanga weemanyiza omukolera ekyekisa kyabadde tasuubira bw'obanga oyagala okuwangula. Naye abantu abasinga buli gwe banyiiza atandika embwa ezo n'alivenginga n'akola tekimalangawo nsonga. Omuntu buli lwakusobya gwe mulaga ekituufu ekisembayo ojja kulaba kye bayita okukolagana okutuufu. Bino bye mugira nti buli kimu mbadde nkimukolera nga wasibye wakanga oyomba gwawoggana gwakola ki ate nze bwe kidda ku ebyo batte ekintu nze ekyo eky'omuntu okuzunza ebigambo bya relationship nakikyawa nenkikooyera ddala. Bw'obanga toli ready kukwasaganya nsonga zo nga ggwe muntu please togendanga mu relationship. Esigalirayo mu busiru bwo nga bw'obadde obitambuza naye tokomiitinga nga ku muntu okiwulidde. Towulidde taata. Temukooyanga bantu kubanga teriyo mutuukirivu. Bonna bajja kubeerawo bajja kukusobya. Naye buli lw'olaga bebiri enjuzi be nalinga nkunyumiza nangamba gundi yanyumiriza nti simanyi mukyalo yamukubya akagatto. Kagatto nze n'omuzati yamugjawo oyo baana baani naye takukuba kagatto ako nga tawuliranga nti osaanidde okkakubwa.
mutima gawe nafunira chance namugobola kuba akategere omanyi bagamba ubise gamwe ngalikola ki alisanga ku mwoyo kyonna ekibeerawo nga bwona alaba nti bannange kakati ogundi munywa mwenge bwomulaba nga ayogera ebigambo mulumbe tolowooza nti mwenge gwe gubyogera omwenge guba gwamuyamba ebikola ki kubimastalinga nedda kumuwa amaanyi kujjayo olwedde kyaba amanyi era atandika gwe batte gwe wazaala wano mukyala gundi wano ejjuze olowooza tetwakimanya omusiru agamba uyu mutamivu oyo muveeko naye omugezi aba awuliriza gadi ziri zavuddeko naye bwino yabaddemu yafunye bufunyi mbavu n'omukyalo okukuba akagatto tokyekanga bw'akakuba omanya bumanya yalibadde yakankubadde abadde tannaba kufuna nsonga ntuufu naye mulimu omusajja wootuuka kati nze nabeera kati sekimwanyi ndabira dda ng'omukyala amuddamu ati nti tomanyiira naye oli omusanga akinyumya mugole byonna nabimukolera she was really good anti weyatuuka ku point n'atandika nga okuŋŋamba tomanyiira and I really couldn't take it maanyi ki ge yasinziirako okusituka akugenda nti tomanyiira abaana abasajja abakulu baba training ne baba grooming you see mulimu abantu abakuze but they are not groomed mulimu omuntu okugamba nti tomanya tosobola na kumuddamu era omuntu namuga akyogedde gwe kitwale wajjajjaawo osiba omwogerako nti mukadde wange jjajja goni nabwe tunuulira bajjajjabe bajjajja mukyala ng'ogambira ddala ayimirira atya mu maaso mu bumpi bw'akasajja ako nga bw'okalaba amuyimiryemu mu maaso era omulaba yazaala abasajja bakulu benkana gye naye batuula nsi ne baja taata osiibyeyo nga tekyasobola kubakuba amasannyalaze yagabateeka mudda kati fe abaleero bwetuuka how are you baby baby oli otya nze mbadde nga hello babes wetukomye banyabere basibu ekyaleero kino tulyeko ekibaddewo manyi tubafumbidde luwombo lwaleero nakugaa nti ebigambo biba bingi tuyinza okugera wano obufukunya bw'ebigambo naye kyowulira nga tekikuyamba kireke bw'obanga gw'oli bulungi beebiza bw'obanga owulira nga buli kimu oli okay lekera atali okay afune ku magezi gano ate naawe naye kati byetwogedde olwaleero muntu kutwalamu kwebuulirira kufumiitiriza sho ya leero yakufumiitiriza weebuulirire gwe nakitende weebuulirire gwe nakatudde weebuulirire gwe isima weebuulirire gwe naye sajja kantu kange yakakonyeeko naye nkasolovinga bwe sheddako haji sheddako njagala tutunuulire engeri gye tuhandolinga situations ez'abamulamu bannazaala basezaala oli taata wange noyagala ne mukyala wange ato sijaga nti omuwase kiba kinene newe kifaanana omukulu ng'akulira empya bbiri oli mwannyinaze eyeewa ofumba obutagala ne mwami omusiba muyomba oli ku mukyala wange omufudde akagoma ka lubendera olw'okuba omanyi nti nno nafunyeeyo ezzige naye mwannyinaze akwonedde mu ssente naye lwayigino ate no teri basumbuwanga famire enjavu nga zaafunamu omwana omulenzi n'afuna ssente bwe batunuulira omwana oli nga yeeyagala abazanyira ku banka yaabwe abazanyira ku banka ya finance yaabwe ensonga tebaziramula kyakoze bali ku seefu yaabwe sente zaabwe kamanyira seefu yaffe kanene tekagawanira nakagwanira mwana tuyalironzeeyo n'ogenda ne kabawa amakoloni buli ddakiika twamalira kulya ttooke na lumonde lwaki teyawasammwe komaani wetutambudde banyabo ne bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala okutugobera n'okutambula naffe obuwabuzi bwamwe tubulaba alina ekibuuzo kiteekeewo tugenda tubirya mpola nga bwe tubiddamu olw'okuba nti oluusi tuba twagala okubigaziyaako n'abalala babifunireko tetusobola bimalayo byonna mu sheemu naye mubiteekewo tugenda tubikwatako mpola ne tusobola okuba nga tutambula haja abantu bano batolere salaamu salamu alaikum warahmatullah yaweddeyo mbasiibudde amina